Baminisita b'Omukama nga bakulembeddwamu Oweekitiibwa Philip Katahoire ne Brigadier Stephen Oluka eyakwasibwa okukulemberamu omulimu gw'okusengula abantu balambudde ettaka n'ebintu by'abantu ebyayonoonebwa nga basoba mu 8 bagobwa ku ttaka e Bukinda mu disitulikiti y'e Hoima. Ofiisi ya Ssaabaminisita yeri emabega w'okugoba abantu bano n'enteekateeka y'okugaziya enkambi y'ababundabunda e Kyangwali. Kino kyaviirako abantu okweyiya nga n'abamu tebalina we babeera nga basuze. Abalala baweebwa obupoloti wabula bagamba nti ettaka mwe babatadde tewali kintu kyonna kiraga nti be babulinako obwannannyini kye bagamba nti kibongedde okubonaabona. Tubonaboine muno okuruga mu bwire bw'enyuma ne bayikara mu kutubinga n'obwire buno emotoka ziriyo nizirabamu bagambe tutamara mu biro bibiri so ne saa zino nanyowe amaka gange nga nagere kuli tinyine mwanya gwono gundoho ndi mu kuwandaara twombekera amaani gatuhoire turaho turi kubonaabona n'ebintu byacu byona bihimba muhogo byona tubirekereye nkanyonyi imbere nyine abana nibenda kugaruka asomero n'amasomero bakagasiba umwe ari mu sina ya kana undi ari mu ya kasatu undi ari mu ya kabiri obukonyezi bwaha mbayire ndi mirimo 10 yabihimba byona munji busaho kandi mbayire nsigayizemo byona banyirukiremo. Brigadier Stephen Oluka ategeezezza nti kimaze okukkaanyizibwako ng'abantu abaasengulwa be bajja okukkirizibwa okuddayo okukungula ebirime byabwe bwe binaaba bituuse okukungulwa wabula ekyokuddamu okubeerayo bakyerabire. Their crops which are still smaller, they are allowed. They will come back and harvest them. Yeah. Minisita w'Obukama wa Bunyoro Philip Katahoire avumiridde nnyo ebikolwa by'ofiisi ya Ssaabaminisita w'eggwanga byekoze nga tosaze kwebuuza ku Bukama bwa Bunyoro kitara n'efuula abantu baabwe ababundabunda okugaziya ababundabunda abalala. Because abantu, they believe in us. Omukama ensi Omukama Bunyoro kitara negaba itaka lyali Omukama winyi kingira kaligaba abantu ba government tukebe refugees so mu Burundi mu buntu bakwizire first kingdom batega batizire Bunyoro we are doing ABCD this is what we are doing to brief us but we didn't know also about this. Mu mwaka gwa 1996 Omukama yaliwo mu kiseera ekyo Tito Winyi ne Governor wa Uganda Sir Frederick Crawford bakola endagaano ku ttaka eriweza mayiro 5 okulabirirawo ababundabunda mu Bukama bwa Bunyoro. Wabula mu mwaka gwa 1999 Obukama bwa Bunyoro bwakkaanya ne gavumenti ebeeka ebitundu 3 byekolerako. Abatuuze ne gavumenti babadde mu nkaayana z'ettaka lino okuviira ddala mwaka gwa 2013 era nga n'emisango gikyali mu kkooti enkulu e Masindi.